Niyagala kubanga nabukeera yekolera amawulire. Yagala kubanga nabukeera emupya yekolera amawulire. MK is coming. MK is coming right now. Bale bagala kubakyala bange. Gwenza agenda okukwasa. Erinnya Lutajani Kemisi, Mayor wa Lugazi Central Divizoni. Okusookera ddala twebaza aba Lugazi Days of Our Lives abavaayo n'ekigendererwa oba ne aim eno ey'okutaasa bamama baffe okubawa mother kits. Nganze kyenyinza obagamba olunaku lumu omu ku mikwano gyange yankubira essimu ekiro meya baganye okola ku mukyala wange nenkubira dokita eyaliko okubuti nembuuza dokita ki ekiganye naŋŋamba naye Lutajani osuubira otya okukwata ku mulwadde nga talina na mother kit. So mother kit kintu kikulu nnyo eri bannyinaffe eri bakazi baffe eri bamama baffe. Twebaza aba Lugazi Days of Our Lives netwebaza n'abafamire ya Hajji Saidi Mubarak okukkiriza Mayor's Run okubeerawo. Netwebaza ne Bana Lugazi, Bana Uganda, Bana America, abaana bakwira mu Uganda abakontributinga okugula zi mother kits zino. At least transparency tukirabye. As our mothers for attending this, we thank everybody. We thank our brothers and sisters who are in diaspora. Thank you very much. Furthermore, we'd like to thank Hajji Mubarak's family, the late, for allowing us have a run, Mayor's Run through his name. The aim was to solicit funds to buy for our mothers, these mothers' kids. Thank you very much. Whoever had a hand in this. Furthermore, we thank the Lugazians. We all invite you to come and join us in this foundation. It is free of charge and it's non-political. It is here to help our mothers and all the people in Lugazi to improve on their health, education and well-being. Therefore, we came out with this idea that we have to come back to our mothers to appreciate them and give back to them. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Nebaza association eno eya Lugazi okuba nti nno etutaddemu abo ab'enkizo bezze ku ddwaliro lyaffe neeraba abakyala baffe ab'embuto neebawa ekintu kino kibayita Maama Kiti kubanga kintu kikulu nnyo mu bakyala baffe abakola ki abazaala era tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala era nga tubakubiriza n'omulundi omulala musobole okujja si Maama Kiti yokka abawo n'ebintu ebirala abakyala bano ab'embuto bye baba bakola ki beetaaga mujje mubajjumbire tukwatize wamu eggwanga. Erinnya nze Musawo Mbaziira Nuswaiba, Principal Nursing Officer Lugazi Moslem. Twebalire ddala okutuwa Maama Kiti eno mukolanga bwe mutyo nnyo olw'otuleetera Maama Kiti eno wallahi yabbeeyi nnyo ng'ogikuze ng'omuntu naye bwe baba basobodde otuwa ono firi okujaji banaye Mukama abaddizeewo byebyange. Wano leese Maama Kiti zino yambe banakazadde b'eggwanga. Maama Kiti zino zivudde mu famire ya Hajji Saidi Mubarak era nga ziwagiddwa kibiina kyaffe kya Lugazi Days of Our Lives temuli okulaba emabega wano mu kipande. Twabeera n'okudduka okujjukira meeyo oyo yali omuganzi ennyo era abantu basolooza sente zino zavamu t-shirts ze bagula n'enkofiira ze baddukiramu era twakuŋŋaanyamu akasente
tukozesa okugulamu mother kits zino kuba banakazadde b'eggwanga babadde babonaabona nnyo n'ekizibu kino mu Lugazi wano amalwaliro nga tebabakola kuba nti balina kits zino.